Yes, mbaniriza kadde kano mwasize mutya muli mutya ngenda kubasaba Bambi unsubscribinga ate munyigene kade Kitalo nnyo Jajja wa Faridah Nakazibwe afudde Amaziiga ntiisa nabiwobe bwetegeeza obulungi ku mitimbagano eja social media Bajita Faali TV era nga Faridah Nakazibwe y'omu kwabo munnange abakoze ki abavuddeyo ne bakonfaminga okufa kw'omwami ono bagamba nti Kitalo nnyo ekya Jajja era nga ya munnange ono yabadde mu mbeera nnungi obulamu bwe bwabadde mu mbeera nnungi oluvannyuma kugamba mabegako olunaku nga 4 yakola n'akavidiyo ku social media nga trendinga n'abamu ku abo abafamire era ng'alina abazzukulu kugamba nga bali mu vibe nnungi nnyo ne munnange essaawa zino mufu era nga Nakazibwe bali mu kungu bagakosa n'abafamire era nga bwetegeeza obulungi ku mukutu ogwa Phoenix browser Nakazibwe munnange y'omu ku abavudde ne bakonfaminga okufa kwa Jajja ono Aji Kitalo nnyo ekya Aji kibi nnyo nnyini ddala kyokka ebintu by'ennaku zino bitabula bikonfusinga bwetegeeza obulungi details ezitambulira ku kufa kwa Jajja ono ba Aji ono kiraga nti sebo abadde mulamu ng'alikkirya naye ekimbe kyamuzinzeeko ne kimukuba ekigo bagenze okwagala okumuyoolawo okumutwala mu ddwaliro nga yakaze dda nga yafudde dda obwo bwe bayita obulamu okwo kwe bayita okufa mpana ebyannaku bya ntiisa kati yongere okuba ng'agumya Nakazibwe kwosa n'abafamire yonna abazzukulu bonna ayongere okuba nga abagumya akaseera kano ko si kalungi okusinziira ku information etambula ku mukutu ogwa Phoenix browser eraga nti enteekateeka z'okuziika Aji zigenda maaso byannaku bya ntiisa bikaabya ndowooza olengerawo bimu ku bifaananyi ebyabadde kugamba mu kavidiyo byasudde okuba nga bikapicalingibwa ndowooza balengerawo nga bali mu vibe n'abazzukulu n'essaawa zino kapuuti bwe bayita obulamu nabagamba nti ebiseera bisinga munnange tosobola kupredictinga bulamu bwo lwakuba tutera okulaba obufirimu simanyanga obulaga omuntu entuuko yo ng'etuuse tusobola gidduka simanyanga biki osobola gidduka simanya biki ndowooza malako okufirimu gye bayita final destination oba gye bayita bloodlines empya osimanga ng'osobola okwewala okufaako simanga osobola okudduka okufaako osobola okuteekayo omulala n'afa wa ebyo bya firimu era temubigenderako ebyo bya firimu nabo bennyini abazikuliyetinga bazizannya nitosobola kupredictinga bulamu tosobola kupredictinga ntuuko yo gwe n'oba ofa otya Bajita final destination ndowooza gye bayita entuuko tosobola kwewala ntuuko yo tosobola ne woba ofa otya ate kuno ku nsi buli muntu alina entuuko ye era buli muntu Katonda yamuteekerateekera enfa gy'agenda okufaamu buli muntu enteekateeka gy'agenda okufaamu kubanga eri oluusi abafiira mu malwaliro ku bitanda eri abafa ebibwatukira eri abafa obubenje oli n'afa akabenje ng'afudde bubi ng'afudde n'omuntu tayina nga kiwudduwuddu eri baateekerateekera okutemebwa kugamba eri baateekebwa okuba amasasi kugambye newakubadde sometimes abasinga bagamba nti oluusi eri abamu abafa ng'entuuko zaabwe zibadde tezinnatuuka ebise ebisinga abantu abafiira mu bubenje oluusi n'abantu abo nti abalumbibwa obulumbibwa katugize abatemu ne babatta n'abatera okubwa amasasi abamu nti abamu entuuko yaabwe eba tennatuuka abasinga kubasinziza okwogerako nti abasinga bagamba nti abantu ebiseesinga abafa ng'entuuko yaabwe etuuse bye bafa obulwadde awo simanyi naye nti eri abafa mbu ng'entuuko zaabwe zibadde zinnatuuka munnange n'abo be batemudde
nga bamutemudde butemuzi nti tukoza buziba tezinnatuuka. Why? Naye nga mbagambye nti buli muntu Katonda amuteekerateekera enfaaye. Buli muntu Katonda amuteekerateekera enfaaye n'okufa kwe. Munange bw'atyo Aki bwe yafudde ssaawa yakukungubaga ku Faridah Nakazibwe akosa n'abafamire bonna bonna nti Jajja munange ye akapooti Jajja ye kapooti nnaku yokka Amaziiga Miranga Nayobe. Mbebaza ne mbagamba nti kye mwakola ky'amaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kale bagira Faridah TV yuki abali mu ggwanga erya Iraq Qatar Saudi Arabia Oman bagamba nti kye ky'amazima kye mwakola kya bode nnyo. Mba ne updates zina value mba n'amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda. Comment section weeryawo ntera obaka mu comment section ate osigale nga ogifollowinga updates mba nazo. Ejjukira esigadde ennaku mmeka? Nnaku 10 okulonda kutuuke. Vaawo mpitewo 226. Vaawo mpitewo 226 ennaku esigadde 10 zokka. Vaawo mpitewo omwaka gwa 226. Following Faridah TV yugi ate subscribing onyige kadi updates mba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno. Just making sure nga ofollowing ate onyige kadi ebirala obindekere. Mbebaza timwongere okuba nga mugifollowinga n'okuba nga mugyekuumirako. Bw'atyo Aki bwe yafudde Jajja kibi nnyo bya nnaku bali mu kkungubaga Jajja wa Faridah Nakazibwe bw'atyo bwe yafudde. Era ng'okungubaga kugenda mu maaso abazzukulu awo bwe baasembye okuba nga babeera naye nga bali mu kukiiringa mu kavidiyo ke babadde bashootinga nga kugamba bwama yabadde nga abasiibula. Ebiseesi ng'omuntu ng'anaafa munanga abasiibula mu ngeri nnyingi ng'anaafa. Era bulungi